that, in my view, has established a precedent where it may be difficult for us to punish other officers when they do wrong. So there is a problem with the truth of justice in the army. If Mayombo now was and makes public statements or does any other act, how do you punish me? I can also go and organize Kabaro Development Association, Lango Development Community, Karamoja Development Association. So we have problems in the administration of justice. N'okutuusa olwaleero bangi bacha byebuuza. Aronda Nyakairima eddoboozi lyova okuwulira. Aronda Nyakairima yali minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga era yafa ali ku ddala lya Geno mu magye ga Uganda. Naye Aronda Nyakairima yafuluma eggwanga okugenda okugenda South Korea mu kibuga ekikulu Seoul we yali agendedde ne ttiimu ya gavumenti. Baali balina ebyuma bye balina okugula ebyali birina okukozesebwa mu project ey'endagamuntu National IDs. Baali South Korea mwaka September 2015 gwe twogerako. Geno Aronda Nyakairima omusajja ebimu ku ebyo ebyogerwa nti ono bwandibanga bwali butwa ebyogerwa. Abamu ku bakozi ba gavumenti be yagenda nabo mu kulaba nga baleeta the requisition or acquisition of equipment for the National Identity Card Project. Delegation gye yagenda nabyo kwe kwali Judith Obituri Gama ye yali National Identification and Registration Authority Executive Director. Yagenda ne Board Chairman John Kasenene saako ne IT Director or Information Technology Director Clet Turio. Bonna baali ku nnyonyi y'emu nga bagenze okubeera nga bafuna ebyuma ebirina okwesebwa mu ndagamuntu. Project eyo gijjukira mmanya nga kuddiremu. Jakana Suleiman Nadduli yawambibwa ennaku z'omwezi za 5 September omwaka 2022 n'atwalibwa mu military chamber wanaatwalibwa wano Embuya. Era bwe yavaayo byonna mwabiwulira yatukakasa nti yatulugunyizibwa. We baamukwatira byebyo ebifaananyi. Jakana Suleiman Nadduli we yakwatibwa amabwa ago galaba. My God. Zezo enkovu saako n'ebiwundu ebya Jakana Suleiman Nadduli oluvannyuma lw'okufuna akabenje mu mwaka ogwa 2022 waayitambale ng'anaatera okusuuka. Akabenje yakafuna mu January ow'omwaka ogwo 2022. Yapoocha n'ebiwundu mu malwaliro ag'enjawulo okuli Nsambya era bannayuganda ne bamujjanjaba. Olukalala lwegasseeko Seggirinya Muhammad, Jakana Suleiman Nadduli ne Seggirinya Muhammad ekiyinza okubaawula. Brigadier Noble Mayombo yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 9 April 1965 yafa May nga 2007 2007 yafiira mu ggwanga erya Kenya, Nairobi.
ono yali munnamagye, munnamateeka, ate era yaliko omubaka wa paalamenti. Yafa alina emyaka 42. Ebyogerwa mbu byali butwa mbu. Naye ate amazima abannansi baagafuna, tukyagalindiridde. Naye nga abasinga bannansi baagamba nti n'oyo butwa. Episode bazita batya? The other form of murder. Did they deserve to die? Mysterious deaths. Oba okufa okutategeerekeka okw'abantu omuli bannabyabufuzi, bannaddiini n'abantu abalala abazze bava mu bulamu bw'ensi nga ne wetwogera olwaleero bannayuganda beebuuza gundi yafaaki, gundi yafaaki. Ojjukira Dr. Onzivuwa. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abatakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Mugurume Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Uganda y'enkya. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uganda y'enkya. N'abagamba nti Museveni yasesejjirya kubanga yamusse n'okuba temwagala kwogera amazima gano. Era singa tubadde mu kifo nga tetuli wano, singa abantu kinde ne bagakumayo obuyogera Museveni yogera mpola mpola kutumalayo nnyo. Bwe batyo batta muganda waffe Bishop Kaggwa naye nga tebaagala muntu yenna akyogereko nti bamusse. Ne batassa abasumba Cyprian Kizito Lwanga nga yabadde atambula eggulo limu n'atambula mayiro 5 enkera nakera nga bamutukidde mu buliri, naye nga tewali ayagala kyogerako. Ne batta Sheikh Muzaata nga tewali ayagala kyogerako. Omwaka oguwedde twalina Deputy President waffe Mama Jolly Mugisha lwayawukana ennaku 2 batukubidde ne bagamba yalwadde. Bamudusiza mu ddwaliro ali mu intensive care, tategeera tayogera, kyagenda bwekityo paka we yatufaako. Kwegamba bagenze batondula bwe batyo. Tubadde wano ne Road Mayor era nga mukuba akama mugamba owulira otya muganda wange, kubanga bwe batyo batutandika. Nze nange njogera wano naye simanyi oba ddi. Kyabatemu bano kati tebakyaswala.
ate no wakiriko Museveni kuba ye senior mutemu atemula nasaaka essuuti neebuzaabuza obuli awo n'asindika nabbanja n'aleetayo amabugo nga buzaabuza mutabani we ye kasita ate Yesu w'amagengere abibbawo nga bwe biri bamulabye ng'agamba ayagala kunsalako omutwe neŋŋamba Mukama Katonda lwaki tateeka emmundu wansi najja n'agusalako ateeka emmundu ze aziteeke wansi amanyi gyomberambeera magere ajenga omusajja agambe okeze kusalako n'ekisolo kyajje nakyo kasita emundu aziteeka ebbali naye tujja genda bwekityo basebo ne banyabo omunaagenda maaso nga mwetiiririra bajja kubatta omu ku omu katuwerekera Sseggirinya myaka 37 bamutemudde omwana w'abaana ffena tukimanyi kyanaku nnyo tufiiriddwa Sseggirinya Sseegi bannange oba oli awo twakutekinga for granted oba oli awo tetwakwagala kimala nga bwe twalina okwagala oba oli awo tetwakusubya kimala nga bwe twalina okusubya oba oli awo ffenna tubadde n'akatambaala ku maaso kuba mujjukira basebo ne bannyabo tubadde ne ba MP ab'enjawulo tulina bali bannasoma nnyo bali nnyina experience bali namalayo MP otambula bwoti olina kusoosaayo gwa kkono ozaako ogwa ddyo olina kuwandika nonsense naye nga tebayambye bantu nze tobanyongera abo mpa Basseggirinya nga bano butereevu nnyo abali ku mukutu gwa Uganda ey'enkya mbaaniriza nnyo era n'embeebaza gyonna gye mutuusaako engalo tukyali mu moodi ya kiyongobero of course olw'okuviibwako Muhammad Sseggirinya Mr Update abadde MP omulonde of course we Kawempe North nze muzukulu wa Gamuga Moses Wamala eyaleero sigenda kubeera nga mbalwisaawo nnyo naye munansonyi olw'eddoboozi okubeera nga ninamu ekifuba n'essenyiga bwentyo mpola mpola naye tutusobola kubeera nga ate ekyo kitugaana okuweereza abantu baffe aba Uganda ey'enkya. It is still a somber mood of course here in Uganda saako n'amawanga gatuliraanye n'abantu bona badde bategeera badde mikwano gya Sseggirinya Muhammad ng'omukutu ogwa Uganda ey'enkya tugenda maaso okubeera nga tunyolera wamu saako n'okubagiza family eya omugenzi kati Honorable Muhammad Sseggirinya abangi gwe bali bamanyi nga Richard Sseggirinya yali omukubi w'amasimu ku radio ne TV era yamala oluvannyuma n'ayingira partisan politics oba elective politics ekyayongera okumuweera nga kimuwa ettutumu n'okumanyika mu ggwanga lyonna. Well omutwe ogwaleero oba program edition y'olwaleero tugenda kugituuma the new form of murder oba the other form of murder. Did they deserve death? Simanyi oba omutwe oguwulidde bulungi nnyo omutwe gwa program ey'olwaleero the new form of murder oba the other form of murder. Did they deserve death? Yes. Bingi nnyo ebadde bigenda maaso mu ggwanga Uganda abantu abamanyi abazze babeera nga bayimirira ku nsonga ng'ate era baagalwa abantu abamu bali mu byobufuzi ate abalala baweereza mu kisaawe oba mu sectors ezitali zimu bazze bafa oba nga bagibwawo mysteriously ng'ebibuuzo bigenda mu maaso okubeera nga byetimba faces z'Abannayuganda
ebibuuzo bibuttikira emitima gy'Abannayuganda, ebibuuzo byongera okusigala mu mitwe gy'Abannayuganda nga bandi beebuuza kiki ekissegundi, kiki ekissegundi. The new form of murder, si masasi, si ki, mysterious death ezisigaddeko ebibuuzo mu ggwanga Uganda. Eyakasembayo gye twogerako eya Sseggirinya Muhammad, ono abadde omubaka owa Parliament gye buvuddeko yakwatibwa ne munne Alan Sewanyana ne bateekebwako emisango era bwe batyo ne baggalirwa mu nkomyo ebbanga eryawerera ddala bagenda okuteebwa nga bavaayo buli omwalo lojja oba abirojja lulwe. Sseggirinya Muhammad abasinga gumanyi nga eddoboozi ery'ekyebando yeeyongedde ku lukala lw'Abannayuganda enkumu abawerera ddala abazze bafa mysteriously nga n'ebibuuzo bikyaliwo nti ddala kituufu kiki ekyaviirako ono okufa. Yadde nga bamu beebuuza ebibuuzo naye ate abasinga bye tuzze tweyoleka obubonero tubugattagatta ate era n'ebisinga ne tudootinga lines okukomekereza ng'omutemu amanyikiddwa nga tekikyali kya lugambo. Eyasse Sseggirinya Muhammad omumanyi, sisuubira nti tomumanyi okuleka ng'oba weewunza. Ekyasse Sseggirinya Muhammad naye yamuviiriddeko okufa ffenna tumutegeera, gavumenti tesobola kubeera nga tugijjamu. Kale mu puroguramu ey'olwaleero ngenda kubeera nga nkuziyingulira olutambi nga bannamawulire omulimu gwaffe gwe tulina okukola okubeera nga ateera ennyindo zaffe ziwunyiriza ne zigendako ne eyo gy'otasobola kubeera ng'owunyiriza n'okulaba n'okulengera, going deeper into the issues n'awamu we mutalaba nsonga ffe nga bannamawulire abakugu tuyingirirawo ddala ne tugenda mu maaso okubeera nga tusomolayo oba tujjayo byennyini by'ogwanidde okutegeera n'okumanya. Richard Sseggirinya oba Sseggirinya Muhammad kaakati ayingidde ebitabo ebyabo bannayuganda abeegasse ku bantu enkumu abazze battibwa ku gavumenti eya National Resistance Movement gy'oyinza okuyita NRA. Bano bajja mu nsiko oluvannyuma lw'okutta bannayuganda enkumu abasukka mu kakadde obuwanga n'obuwangwa bw'abantu bukyali eruweero wano ne mu bitundu ebitali bimu. Baatugamba nti ekyabaleeta mu bukulembeze yali fundamental change, enkyukakyuka ey'omuggundu. Wabula engeri gye baabuukanga emirambo gy'abantu emmundu n'etokota, there is a new form of death, a new form of murder that has left many Ugandans dead. Abamu bafudde masasi, abamu kigambibwa butwa, abamu ne babajwetekako cardiac arrest oba pressure. Abamu tulina omukulu eyali omuwanvu ennyo mu nnamagye eyava katebe ng'awanikayo balubu n'agwa n'afa blood clot. Tulinamu abasuubuzi abazze bazikira, tulinamu bannabyabufuzi, tulinamu abantu abazze batunuulira ensonga analysts, tulinamu mwanattu ne bannaddiini nga enfa yaabwe ne we tutuukira olwaleero bangi bakyajeebuuza ye bannange gundi yafa kiki ekituufu ekyatwala Archbishop, kiki ekituufu ekyatwala Sheikh Nuhu Muzaata Batte, kiki ekituufu ekyatwala Everest Kayondo eyali akulira ekitongole ekyali kigatta abasuubuzi Kampala City Traders Association. Kale we tunaamalira puroguramu y'olwaleero nzikiriza nti naawe n'abalala enkumu abazze bafa mysterious. But the question is, how far is this going to happen? How many people are we going to lose in this new form of murder orchestrated mu bukulembeze wa National Resistance Movement obukulemberwa Yoweri Kaguta Museveni buyite NRA, the National Resistance Army. Wandiwanga mwana tunaawe ebibuuzo byeweebuuza nange bye neebuuza nga munnayuganda, enjawulo gye tuyinza okubeera nga twawukanya yakubeera nga tunoonyereza ne tugenda ebuziba, ate era by'otamanyi olumu ffe ne tubimanya, ate era olumu olw'obulamu there is no story bigger than our life or lives.
ebimu ne tugamba binaaba bya lulala ng'embeera eteredde naye ffenna tuli bannayuganda nkale. Segirinnya Muhammad omusajja abadde ateerya ntama, omusajja abadde asajja kulidde ddala mwana tu eyatandika okubeera ng'akozesa amasimu okubeera nga kyetwandise mass communication okusindika obubaka eri ensi yonna okubeera nga bamuwuliriza. Yeegomba nnyo ebyobufuzi era yeegomba nnyo retired Dr. Kano Kizza Besigye, Erias Lukwago ne bannabyabufuzi abalala, era kyamuwaliriza okubeera ng'akwata olugendo n'aluyingira n'ajja ekisaawe ky'ebyobufuzi. Naye kye tuyinza okuyita his turning point oba his peak tagibadde ng'ajenjoyinga. He has not enjoyed his peak to his political career olw'ensonga nti nga n'embooge oba nga n'akataayi tekannasala ono oluvannyuma lw'okulondebwa abantu abasukka mu mitwalo 4 mu Kawempe North, ebyalo n'ebyalo, emiruka n'emiruka, saako polling stations ezitali zimu zeekulumulula mu mwaka gwa 2021 ne bakuba akalulu abantu awamu nga n'obukuba butonyerera ku makya ne basimba ennyiriri ne bagenda mu maaso ne balonda omusajja yali afuuse ensonga Segirinnya Muhammad. Era bangi abaamuyisaamu amaaso, bangi abaamwesimbako, abagamba empapula ze teziwera. Omusajja ayinza okubeera nga agenda kuteesa ki ataasoma oluzungu alukuba ebitege. Ladies and gentlemen, right now the world is speaking about is eulogizing once a man eyali awulirwa obulirwa ku kaladiyo mu kyalo naye bw'atyo yogayoga. Emboozi ye teyawukana n'abaana abazze basomera mu miti, abaana abayingidde site oba ekibuga Kampala okubeera nga bayingiriddewo ku bugaali, yatandikira wa ssengaawe ne bamugobayo, yatandikira wa kojja. Emboozi ezo tuzimanyi, talina njawulo, there is no difference. N'abaana abo bazze bagamba nti siva era sigenda kuva Kampala nganye, obulamu ne bukyuka. Musajja tomumanyi Kyagulanyi Sentamu Robert, Bobi Wine, basajja ab'enjawulo, baana ab'enjawulo, abakazi ab'enjawulo abazze banyoomebwa naye oluvannyuma ne bafuuka ensonga eri eggwanga. Wetutuukidde mu byobufuzi omwaka ogwa 2024 nga gavumenti yali esuubiza bannayuganda enkyukakyuka ey'omuggundu ng'abantu we batyo yandibanga tekyabaagala. Abamu bwe beesabye oba bakase okudda ku ludda lwabwe le baagala ne bagaana, gye biggweera bye bino bye tulaba. Segirinnya Muhammad omusajja azaakola ebintu ebyewuunyisa abangi. His rise to fame nkutegeeza bulungi nnyo si bya lugambo. Adde mukubi yali mukubi w'amasimu Richard Segirinnya, era nga kizibu nnyo okulowooza nti mwana tu anaatulako mu August House okubeera legislator, okubeera ng'aliwo nga kalabaalaba ow'ebyo ebikolebwa gavumenti, okubeera munnabyabufuzi ali vibrant. Sigamba nti ali intellectual, sigamba nti ali so articulate, naye olwa boldness, okubeera very bold, ate era n'okunywerera ku nsonga n'okwagala abantu n'okwagalwa abantu. Mwana tu byamusobozesa okufuuka ekyo kyali ate era ow'enjawulo. Mu kalulu ka 2021 kinaagenda ku record, era kiri ku record y'omu ku bannabyabufuzi abaalondebwa overwhelmingly mu elective politics kituyinza okuyita landslide victory. Emitwalo egisoba 4 gyakeera ne gikuba akalulu nga gikawa Segirinnya Muhammad. What a man. However, his victory was cut short. Oluvannyuma lw'okubeera ng'alangiriddwa, waliwo embiranyi, waliwo ebyaliwo. Sulaiman Kidandala tumujjukira bulungi nnyo, yayagala okubeera nga era yamutwala mu kooti okubeera nga amusuuza victory obw'obuwanguzi bwe, asazeemu obuwanguzi obw'abantu abasukka mu mitwalo 4 ng'agamba nti empapula ze teziwera. Naye waliwo anaalayira taalayire, naye Segirinnya Muhammad n'akwata ekitabo ekitukuvu ekya Quran n'akuba ebirayiro. Ekyo bwe kyamalirizibwa bwe kityo ne tumanya nti kaakati enaaba ntaanya etta amenvu, naye n'omusango gye byaggweera nga gugobeddwa
nga Segirinya Muhammad amezze Sulaiman Kidandala eyali agamba nti omusajja teyasoma. Ebyo byonna it's now history. Now what made Segirinya Muhammad tick? Ebimu ku ebyo bikoze Segirinya Muhammad okubeera ow'enjawulo emunabyabufuzi abadde alemera ku nsonga abadde alinamu lu activism okugamba nti bwe kubeera nga digital migration epapiddwa okubeera nga tuleeta okuva ku analog okudda ku digital migration bwe mubeera nga mutudde mu nnyumba zammwe mwemulugunya kantwalire ekitongole kya Uganda Communications Commission zi TV zina at least tuzibaterese tetujja kubeera nga tubonaabona bwe tuti. Abadde ayimirira ku kigambo kye abadde alumirirwa abantu ate era nga ayiwawo omubiri. Omusajja Segirinya Muhammad abadde musajja wa njawulo kubamu ku bannabyabufuzi kwafa abamu tubabeeramu tubategeera ebikolwa byabwe era tewali munnabyabufuzi gwe tutamanyi oba gwe simanyi. Abasinga mbakyazizza njogeddeko nabo. They are very they are hypocrites. Bannanfuusi bali bankwe. Naye Segirinya abadde musajja wa kigambo kye. Si bitabo bingi nti bye bimukoze nti the guy has been so intellectual, so articulate. Abadde asengeka ensonga. No. His rise to fame si byebyo. His rise to fame kuyimirirawo omuntu wa wansi nakwogera nsonga nga bweri n'okugiyimirirako n'ateekawo activism n'okunoonya wonna wali kamera okulaba ng'atuusa eddoboozi lye. Ekyo ne kituyigiriza nti bw'obeera ng'olina ky'oyagala ky'olafuubanira ensonga gyonna gy'oliko olina okubeera nga you have to be a go-getter. Olina okukifuna kwagala butayagala. Kale ebisinga byogeddwa ku Segirinya Muhammad. However, the other side of the story, the new form of murder, ebika by'okutta abantu oba forms z'okutta abantu z'okuzikiza abantu mpitirivu. Naye mu gavumenti ey'abanakyemalira saako ne bamukwata mundu abafuukidde ddala ekyo nga era ekizibu eri eggwanga Uganda ey'abannamagye abajjanga abasaaga abajjajja baffe ne bakadde baffe ne babawa aw'okusula ne babakweka ne babawa emmere mwana tujje biggweredde ng'ayogera amazima akomekereza agenze ennyindo gye zirembekera mukoka. Sinakindi abamu ebiwundu bikyaliwo, abandi ebiwundu biri ku mitima gya famire, abandi abaana baafuuka bamulekwa. When did this start? Bwe batakuba masasi, bwe batakuba katayimbwa, bwe batakusuula mu accident, the new forms of murder oba the other forms of murder ezikozeseddwa mu gavumenti eno. Nkale alonda Nyakairima omujjukira. Simanyi oba alonda Nyakairima omujjukira. I don't know. Can I have the voice of Alonda Nyakairima? Oza tutandikire bangi tetusobola kubeera nga tubamalayo. Naye I want to have Alonda Nyakairima here. Yali General Mulamba, General Alonda Nyakairima. General Alonda Nyakairima njagambere nga nkuwa eddoboozi lye owulirize bulungi. Simanyi oba osobola okuwuliriza omusajja ono abamujjukira ekifaananyi mukimanyi bulungi nnyo, naye twagala tutunuulire kiki ekyaviirako Alonda Nyakairima okufa. Take a listen. Work without training. Training is part, even you journalists, time comes when you need to go and train and update yourselves. So immigration officers, where they are training on immigration matters. If there is anything military, it's for their benefit, for physical fitness. But otherwise, they are purely training on immigration. And I discovered that they have not been training. I have undertaken to put in place a training program which every immigration officer will have to undergo.
ye General Aronda Nyakairima mugenzi kati okufa kwe n'okutuusa olwaleero bangi bacha byebuuza. Aronda Nyakairima eddoboozi lyova okuwulira. Aronda Nyakairima yali minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga era yafa ali ku ddala lya General mu magye ga Uganda. Naye Aronda Nyakairima yafuluma eggwanga okugenda okugenda South Korea mu kibuga ekikulu Seoul we yali agendedde ne ttiimu ya gavumenti. Baali balina ebyuma bye balina okugula ebyali birina okukozesebwa mu project ey'endagamuntu National IDs. Baali South Korea mwaka September 2015 gwe twogerako. General Aronda Nyakairima omusajja ebimu ku ebyo ebyogerwa nti ono bwandibanga bwali butwa ebyogerwa. Abamu ku bakozi ba gavumenti be yagenda nabo mu kulaba nga baleeta the requisition oba acquisition of equipment for the National Identity Card Project. Delegation gye yagenda nabyo kwe kwali Judith Obituri Gama ye yali National Identification and Registration Authority Executive Director. Yagenda ne Board Chairman John Kasenene saako ne IT Director or Information Technology Director Clet Turio. Bonna baali ku nnyonyi y'emu nga bagenze okubeera nga bafuna ebyuma ebirina okwesebwa mu ndagamuntu. Project eyo gijjukira. Mmanya nga kuddiremu Judith Obituri Gama ye yali Executive Director owa NIRA. John Kasenene Director wa IT Clet Turio. Bonna bali ku flight y'emu. Kigambibwa General Aronda Nyakairima yalinnya flight nga mulamu nga talina buzibu bwonna. Naye gye byaggwera omusajja bamuzuukusawo okufuna breakfast ate ng'ate akyazuukuka. Naye mu biseera ebyo okusinziira kwe yali ayogerera gavumenti yane kati yakyaliko Fono Pondo yategeeza nti Chief of Medical Services James Makumbi ekiro ekyo ebyo byagwawo yali asuubirwa ne ttiimu ye ey'aba pathologists 8 saako ne ba medical professionals ba detective ba police saako ne family member omu owa Aronda Nyakairima okwolekera ekibuga Dubai. Mu kibuga Dubai balina okubeera nga bakwatagana n'abalala omuli ne ttiimu y'abantu abana aba Saudi Arabia ba pathologists okunnyonnyoka kiki ekyaviirako oba ekyakiviiriddeko General Aronda Nyakairima okufa. Bigambibwa mbu oyo bwali butwa. Naye nga waaliwo ebyali byogerwa nti yalina bye yali awakanya mu nkola eya identity cards ezo national IDs. Aronda Nyakairima mulamu mugenzi kye kyamutta gwe nange. Kale
tugende ku Brigadier Noble Mayombo. Brigadier Noble Mayombo gwendese oba omujjukira simanyi. Can I get a voice of Brigadier Noble Mayombo? Can I have his voice? Noble Mayombo. Can I have his voice? Can I have his voice? Let's take a listen. This is Noble Mayombo for you. Muwulirize lino eddoboozi lye. Ekifaananyi kyekyo ono ye Brigadier Noble Mayombo. That, in my view, has established a precedent where it may be difficult for us to punish other officers when they do wrong. So there is a problem with the Administration of Justice in the army. If Mayombo now was and makes public statements or does any other act, how do you punish me? I can also go and organize Kabarole Development Association, Lango Development Community, Karamoja Development Association. So we have problems in the administration of justice. I'm very happy to. I think I should begin this. I should rewind this. I was saying that the specific case of Dr. Besigye and the management of his campaigns, I believe that Dr. Besigye launched his campaigns would have been resolved without organizing Rugungiri Development Association, a choice. Bassebo ne bannyabo Brigadier Noble Mayombo oyo kiki ekyamutta digido guliwo baago Brigadier Noble Mayombo. Brigadier Noble Mayombo yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 9 April 1965 yafa May nga 2007 2007 yafiira mu ggwanga erya Kenya, Nairobi. Ono yali munnamagye, munnamateeka ate era yaliko omubaka wa Parliament. Yafa alina emyaka 42. Ebyogerwa mbu byali butwa mbu. Brigadier Noble Mayombo. What killed Noble Mayombo? Mu May gwe nkutegeezezza nga 2007 eggwanga lya Uganda lyafiirwa omu ku bannansi abaali ab'amaanyi, Brigadier Noble Mayombo Apuli. Yali omuwandiisi ow'enkalakkalira mu Ministry ya Defense. Kigambibwa mbu okusinziira ku byatugambibwa government nti yafa acute pancreatitis. Naye ebyo n'ebyayogerwa ebyali bitambula awali omukka tewabula muliro nti yali poisoned, yaweebwa butwa mbu. Oluvannyuma lw'okufa kw'ono President Museveni wakumu ne eyali Defense Minister by then bw'ojjukira bulungi Crispus Kionga baategeeza nti okufa kw'ono kwali kujja kunoonyezebwako, will be investigated fully. Era n'akakiiko akaali kanoonyereza kaateekebwawo, investigation committee kaateekebwawo. Ebyava mu alipoota obyagala sigala ku mukutu. Essaawa eno ne wetwogerera Brigadier Noble Mayombo mufu naye ng'ekituufu ekyamutta nze naawe. He's gone. Era naye taliiwo. Oyagala nkutwala wala ate naakulwisaayo.
this is just part 1. An exclusive story is coming. Oza nakulwisa waliwo omukyala oyinza okulowooza ndeeta abaami bokka. The other form of murder, did they deserve to die? These episodes tutunuulire how mysteriously abantu abamu gye bazze bafaamu. Omuntu akyebuuza, Serena Nebanda kiki ekituufu? Oyagala kulira ku ddoboozi lya Serena Nebanda gwe ataaliwo atamujjukira oba ataamulabako. Mulimu abamu bano baali mu lukiiko lwa ggwanga olukulu. Nzika bulungi nnyo za, if I'm not mistaken, the Right Honourable Rebecca Litwala Kadaga was still the presiding officer of Parliament, the Speaker of Parliament. Take a listen. I want you to listen to this. Are you okay? Second, 2 minutes. Thank you so much, Right Honourable Speaker. Right Honourable Speaker, I want to join my colleagues to thank you for the strength and for the courage, because it is not easy. Most of us have been traveling, even our colleagues, the ministers, but they have been intimidated. So you're coming up openly to support Ugandans, to call upon the European countries to respect our cultures and our norm. It is a very good thing. And as women of Uganda and the youth of Uganda, we want to let you know, even the people of Butaleja, that we are very proud of you. And oyo ye omubaka Serena Nebanda. Where is she? Omubaka Serena Nebanda yali munnakibiina kya National Resistance Movement, naye tekitegeeza nti ng'abamu bwe bali nti omutwe gwe yali agenze nago gwonna. Omutwe gwe yasigala nago teyagutundayo. Serena Nebanda yafiira mu ddwaliro ly'Ensambya. Tugamba ine suspected homicide. December 2012. Ajja kulwawo nga ajjukirwa omwaka ogwo ogwa 2012 mu December. The sudden death of Serena Nebanda. Yali mubaka omukyala wa Butaleja era yafiira mu General Hospital, mu Kwaya General Hospital Ensambya. Ozano yali mukulu nnyo. Serena Nebanda yalina emyaka 24 egy'obukulu era yali munnakibiina ki National Resistance Movement nga bwe nkutegeezezza, wabula okuvaayo okuvumirira obulyako obubbi saako n'obuli bw'enguzi obwali bufumbekedde mu ggwanga Uganda. Yali very bold, ya setting a class. She raised the bar very high okubeera ng'alwanisa obubbi n'ebintu ebyali bitagenda bulungi mu ggwanga. Tujjukira bulungi nnyo mu abaaliwo mu 2012 abaali bategera ebyobufuzi abaali bagoberera bwe yavaayo Bernard Reisner n'agirinyisiza ddala eri mu debate ey'amafuta. Bwe baagenda mu maaso okubeera nga baopposinga ne banne abamu ab'NRM akawaayiro oba clause ey'omwenda ey'etteeka ly'amafuta oba petroleum bill gye baali bagamba nti yali ewa nnyo minisita wa energy amaanyi amayitirivu. Ono yali mubaka wa parliament ey'omulundi ogw'ekkumi, the 10th parliament, era yali kyajje afune degree ye mu social sciences era yali amaze okubeera nga amegga Dorothy Huya oba Huha akalulu eyali ow'amaanyi ennyo. Oyo nno naye tajja kwawukana na Sseginya olw'ensonga
atolooza ya serving yatula mu parliament ebbanga eriwera. Yadde nga abamu okuli ne gavumenti bagamba nti Serena Nibanda ono yafa drug overdose, eddagala eryasukka obungi, nti yali ebiragalalagala yakozesa ebiragalalagala. Bannansi bangi babiwakanya, saako ne eyali Dr. Chris Baryomunsi, information minister, yabiwakanya nti it wasn't drug overdose, no. Era baavaayo ne bateeka olukikolebwa nga olukulu ku nninga lunnyonnyole, saako n'okubeera nga lugenda maaso okunoonyeza base okuneeza okwali okwetengeredde independent investigation eri okufa kw'ono, era kyagenda maaso ne biteekebwawo nga bwe byali. Akakiiko kateekebwawo mu kunoonyeza Nobo Mayombo, naye ate amazima abannansi baagafuna, tukyagalindiridde, naye nga abasinga bannansi baagamba nti n'oyo butwa. Episode bazita batya? The other form of murder. Did they deserve to die? Mysterious deaths. Oba okufa okutategeerekeka okw'abantu omuli bannabyabufuzi, bannaddiini n'abantu abalala abazze bava mu bulamu bw'ensi nga ne wetwogera olwaleero bannayuganda beebuuza gundi yafaaki. Ojjukira Dr. Onzivuwa kale Dr. Onzivuwa kankudduseeko speed ojjukire bulungi nnyo oluvannyuma lwa Dr. Sylvester Onzivuwa, pathologist amanyikiddwa, omukugu ennyo ow'amaanyi, yali atikiddwa eddimu ery'okubeera nga atwala samples ezaali zigiddwa ku mulambo gwa Serena Nibanda okuzitwala e South Africa okubeera nga bongero zeekebejja. Atolooza ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe si bwe yakwatirwa. He was arrested ku Entebbe International Airport. Kino nno kyayongera okuleetawo ebibuuzo ebingi nti ate pathologist omusawo yeekebejja anoonyereza abantu be bavuddeko okufa ki ekimukwasizza, nekireetawo obunkenke, nekireetawo okubuuza ebibuuzo bingi ne conspiracy theories ezaali ziviiriddeko okufa kwa Serena Nibanda. Dr. Onzivuwa was charged with conspiracy to commit a felony. Mbu ekyali kikontana ne section 390 of the Penal Code Act among others. Yadde nga Dr. Onzivuwa yamala najjeerezebwa emisango ne gimugibwako, yagenda mu kkooti enkulu okubeera nga achallenginga ssaabawolereza wa gavumenti Attorney General olwa okukwatibwa obubi unlawful arrest, obukwatibwa okutali mu mateeka, okubeera nga yali detained, saako ne malicious prosecution. Wabula 2016 nga April 25 ate keesi we yajja okuwulirwa, Attorney General oba ssaabawolereza wa gavumenti yajja with a preliminary objection ng'agamba nti Dr. Onzivuwa byayogera ebikwatagana kwa unlawful arrest oba okukwatibwa okutaali mu mateeka, okuggalirwa okutaali mu mateeka, byali biweddeko, byali tebirina makulu era tebyalimu nnyo maanyi, tebyalimu makulu. Musango omulamuzi n'agamba ngugobye. Petition was eventually dismissed. Wabula Dr. Onzivuwa oluvannyuma lw'ebbanga eryo yalina ebyali bimutakulatakula nga bimusiiwa ng'ayagala obyogera.
ojjukira biiru ya General Kahindo Tafire gye yali aleese yali egamba nti ejja kwempoweringa Directorate of Government Analytical Laboratory DGAL okubeera nga bajja endagabutonde okucollectinga sample saako n'okubeera nga beekebejja ba suspect saako n'abo abazze beenyigira mu misango egy'amaanyi. Byalimu ebyokulaba nga kuteeza forensic framework eya Uganda. Wabula emyaka 12 bwe gyayitawo abajjukira mu bijjukira Dr. Onzivuwa yavaayo n'ategeeza bannamateeka nti okwagala okuddamu okwekebejja endagabutonde oba samples ezaali zijjiddwa ku Serena ne Banda yali agendereddemu kiba kyakigendereddemu okubeera nga bategerera ddala waaliwo ekkobaane ne negligence okwesuulayo gwa naggamba ne incompetence mu ebyali bikoleddwa ebyasooka mu kukebera oba okwekebejja omugenzi ebyasooka. Yavaayo n'ayogera ne ku looya oba munnamateeka Robina Erina Kiyingi okuttibwako kwa 2.5 ng'alinga abajjukiza. Yayogera bw'ati nti ab'ebyokwerinda oba poliisi yakola ogwayo. Police did their best and actually got the guy who pulled the trigger, a man called Private Atwine. He was taken to Luzira, but Atwine died mysteriously in Luzira. We did a post-mortem, we got these samples and took them to the laboratory. Laboratory ya government bagamba they couldn't detect any poison. Ne bagamba nedda. Sample zino zigende South Africa. Nti sample bwe zagende South Africa basanga mu medical drug called yali litegerekisenga lidocaine eyaweebwa omusajja owa poliisi n'afa. Era kigambibwa lidocaine eddagala eryo oba drug eyamuweebwa kigambibwa ekozinga omutima gw'okusirika, causes your heart to stop. Results bwe zaakomawo n'agenda alabe eyali director owa gundi gye nkugambyeko, the Directorate of Government Analytical Laboratory. Nti ate bwe yagenda okumulaba agamba nti kirabika waliwo incompetence by the staff eya laboratory ya government. Dr. Nzivuwa ne yeebuuza lwaki aga nti tebanyonnyoka sample zonna, some were not analyzed. Dr. Nzivuwa bwe yatuuka ku bya Serena ne Banda aga waliwo keesi eri eya omusajja oli kaakati wanza obeerawo incompetence n'obutakola butya tumutwale South Africa twekebejje tulabe. Ate yasukka Entebbe airport gye byaggwira nga aguddwako n'emisango. Serena ne Banda. Kale owokuna tugende ku Paul Lokech. Ninako ku ddoboozi lya omugenzi Paul Lokech wano tuli mu episodes eza the other form of murder. Did they deserve to die? Abantu bano baali bagwanidde okufa. Paul Lokech. I want to have eddoboozi lya Paul Lokech. Is this the voice? I think this is the voice. Kale katuwulirize
ku Paul Lokech. Ono tujjukirako yaliko Mogadishu, abasinga bali bamuyita the Lion of Mogadishu, empologoma ye Mogadishu, yali ku front line ey'okubeera nga azikiza abakambwe ba Al-Shabaab. Take a listen. In such a way that we would like now to move out to other areas, in particular the areas outside Mogadishu. Our intention is to get the whole of Lower Shabelle, that is Middle Shabelle and Lower Shabelle. These are areas of Mecca, Afogoi and Balad, and subsequently connect to Baidoa. This is the mission. Ye Paul Lokech gwajjukira obulungi ennyo ojjukira bulungi nnyo nti yafiira ku ddala lya Lieutenant General mu magye ag'eggwanga lyattu Uganda, Uganda People's Defence Forces. Era ono mu mwaka ogwa 2020 nga December 16 yalondebwa okumyuka Senkulu wa Police oba Inspector General of Police mwaka gwali gwa 2020. Ojjukira speech gye yayogera yazaliwa Januari nga 1966 weyafiira nga alina emyaka 55 mu Agusto wa 2021. Mbadde nkyakugamba nti ojjukira speech gye yakola oluvannyuma lw'abantu abattibwa mu 18 ne 19 Novemba ow'omwaka 2020 oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ani yaliwo? Sabit Muzeyi ye yali awo. Bamuzza mu kifo kya Muzeyi Sabit. Yagamba naga nti if I was here abantu bano enkumu tebandifudde. Oba, can I get that voice? Can I get that voice? Can I have that voice? Can I? Let me see. Speech eyo njagala his first speech obanjirina Mukama Katonda. Simanyi naye speech eyo yayogera nga agamba nti abantu bano tebandifudde. Era tujjukira engeri gye yakolamu Lokech yali musajja, engeri gye yakolamu bwezingirire okulaba nga akwata Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tewali ssasi likubiddwa. Abaali ekalangala mu bijjukira si bwe guli professionally yakwesa expertism oba his expertise okusobola okubeera nga ya airlifting Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'amujja ekalangala n'amuteeka mu maka ge. Tewali ssasi likubiddwa, tewali muntu afudde. Twali wakati nno mu kalulu mu campaign we twali. Era yavaayo nga 18-19 November n'ayogera ku bintu naga nti those people singa nze nalwo those people kitegeeza yali amaze okulaga incompetence eyali mu UPF oba the Uganda Police Force n'ensobi ezaakolebwa. Ekyamutta okijjukira oba ekyamuta mukijjukira bantu mwesijjukira. Simanyi bamujjukira ekyatta Paul Lokech bannange. Paul Lokech agamba mbu yava katebe yali awanika balubu. Waliwo eyo story oba tubijjukira. Yamala mu ntebe ey'obwa Deputy IGP myezi gyali 8. Abantu bano nno benkusomera abasinga tebamaze nnyo budde mu bifo bibaba bateekamu. Abamu babadde vocal very sounding, babadde bold, babadde bamanyi kye bakola naye bandibanga abamu olwateeka mu bifo ebyo ate bagenda ne bacontradictinga ne bakama baabwe ne bakuubagana
nga ebibaleese si bye bakola bibasuubira ebigwanira okubeera ebituufu abamu ku abo era tekikwewunyisa okubeera nga abamu bojja okulira ku lukalala luno nga mwanattu ebifo bye babalonderamu katugeze nga ba serving government officials ababaka ba parliament saako n'abaweereza abalala nga bafa mu budde obutono ennyo nga kye bajje balondebwe mu bifo ebyo. Bigambibwa Muloketi yafa medical, yafa blood clot oluvannyuma lw'okufuna obuvune mu maka ge. Jakana Sulaiman Nadduli gwe nkuleetedde. I think mwena n'amalowoozi gammwe n'amalowoozi ge gakyabali ku myoyo ku mitima. Jakana Sulaiman Nadduli. Jakana Sulaiman Nadduli yali mutabani wa Alhaj Abdul Nadduli, a Bush veteran. Jakana yakwatibwa Jakana Sulaiman Nadduli yegatta ku lukalala lw'Abannayuganda enkumu abaaluma bannansi n'okusigala nga beebuuza ebibuuzo bingi kiki ekyamuviirako okufa. We twogerera bino nga olukalala lugenda luwera. Jakana Sulaiman Nadduli yali very vocal, very bold, very brave, very articulate. Yali ayatiikiridde nnyo mu kyasa kino era nga Bannayuganda bangi baali bamuwadde amatu gaabwe era nga amatu ge baali bamuwadde amatu era nga byabasomesa babiwuliriza. Yali revolutionary era emboozi eyogeranga ebigambo byayogeranga ebimu ebisinga ku ebyo ebyali ebyobufuzi ebyali critique oba critical eri abaweereza aba government, ebikolwa ebyali bitatambula bulungi mu kibiina kya NRM n'ebyali bitagenda bulungi mu government yonna, n'okulaba ng'alafubanira enfuga eya federo mu ggwanga Uganda. Mwanattu era tolema kugaana na kukkiriza nti Jakana Sulaiman Nadduli ekyamuviirako okufa yali government eya National Resistance Movement eyaleetebwa taata we mwene Alhaj Abdul Nadduli. Jakana Sulaiman Nadduli kinaagenda ku record nti yakwatibwa oluvannyuma emabegako yali yafuna akabenje mu bbanga ttono nnyo n'akwatibwa n'aggalirwa. Episode tuziyita The Other Forms of Murder. Did they deserve to die? Abantu bano baali bagwanidde okufa. Jakana Sulaiman Nadduli yawambibwa ng'amaaso gange gatunula bwe gati n'ateekebwa mu drone. Jakana Sulaiman Nadduli yawambibwa ennaku z'omwezi zaali 5 Septemba omwaka 2022 n'atwalibwa mu military chamber n'atwalibwa wano Embuya, era bwe yavaayo byonna mwabiwulira yatukakasa nti yatulugunyizibwa. We baamukwatira byebyo ebifaananyi Jakana Sulaiman Nadduli we yakwatibwa amabwa ago galaba. My God.
zezo enkovu saako n'ebiwundu ebya Jakana Sulaiman Nadduli oluvannyuma lw'okufuna akabenje mu mwaka ogwa 2022 waayitambale ng'anaatera okusuuka. Akabenje yakafuna mu January ow'omwaka ogwo 2022. Yapooca n'ebiwundu mu malwaliro ag'enjawulo okuli Nsambya era bannayuganda ne bamujjanjaba. Olukalala lwegasseeko Seggirinya Muhammad, Jakana Sulaiman Nadduli ne Seggirinya Muhammad ekiyinza okubaawula oli yali very articulate, bold, brave ate era nga musomesa nnyo. Naye onabadde mubaka bwa Parliament, oli yali yeegwanyiza ekifo ky'obubaka bwa Parliament era ekyamulemesebwa n'atayingira Parliament. Naye amagezi Mukama ge yali yamuwa gaali ga njawulo. Jakana Sulaiman Nadduli yawambibwa n'akomawo ne bye yatugamba nti yatulugunyizibwa ne bamulinnya mu biwundu ebyo by'olaba, ne bamucunya, ne bamutulugunya, ne bamukuba, ne bamukolako buli ekikolwa ekyekko, ekikolwa eky'ensonyi ebitagwanidde kukolebwa ku muntu ategeera nga bikolebwa omuntu ategeera. It is the same story of Seggirinya Muhammad. Seggirinya Muhammad yajja mu kooti enfunda eziwera n'awanika ebigere, ng'ebigere biggwawo, ng'alaga waliwo ebimulya, ng'ayogera ebigenda mu maaso mu kkomera, ng'annyonnyola empita gy'ayitamu, obulwadde bw'ayitamu, olususu olumusiiwa, okubonaabona kw'ayitamu. Naye ab'amakomera baakandaalirira okubeera nga bamukkiriza okufuna medical treatment ey'enjawulo. Ne lwe yajja e Mulago yali ku mpingu, not until emiranga n'enduluwe zaakubwa oluvannyuma lw'okulaba ebifaananyi ebyali e Mulago nga Seggirinya ali ku mpingu. Alipoota n'ekolebwa nti bannange omusajja tumudduse, emitala w'amayanja omusajja ali bubi, embeera egenda. He didn't have the medical attention he deserved. I want to take you through how these stories eya Jakana Sulaiman Nadduli nga bali incarcerated, nga bali mu nkomyo, bwe zikwatagana obulungi n'eya Seggirinya Muhammad. Tewe era tekyewuunyisa okulanga ebintu bino byandibeera biri orchestrated, biteeketeeke, script y'emu terina weeyawukanira ku Seggirinya Muhammad ne Jakana Sulaiman Nadduli. Seggirinya Muhammad yaraisinga mu court room ng'ali mu kkomera ly'ekigo ng'alaga omulamuzi nti bannange ebigere bivunda, ebigere bizzeemu ebituli. Omulamuzi nga no. N'olwatuuka balabanduza nga kisusse yanaayisa ekiragiro ekitwala Seggirinya Muhammad okufuna obujjanjabi, ne byonna nga biremesebwa. They were coming or they were reaching on deaf ears. Naye omusajja omu ku abo abamma Seggirinya Muhammad bail okugenda okufuna obujjanjabi yali omulamuzi Lawrence Tweyanze, Justice Lawrence Tweyanze, mulamuzi wa High Court e Masaka. Y'omu ku abo bannayuganda okuyita ku mikutu emitimbagano emigatta abantu be bataddeko nnyo oba be basongamu olunwe nti naye avunaanyizibwa kyenkanyi ku kufa kwa Seggirinya Muhammad. Bikwatagana bitya n'okufa kwa Jakana Sulaiman Nadduli. Jakana Sulaiman Nadduli bwe yakwatibwa ennaku z'omwezi ezenkugambye bwe yawambibwa Septemba 5, 2022 yatwalibwa era yakomawo. Yamala ennaku nga abafamile tebamanyi gy'ali, ab'eŋŋanda tebamanyi gy'ali, n'emikwano gye nga tegimanyi gy'ali.
naye ekyamaana ekizuuka nti yali mu military barracks Mbuya oba abamu we bayita CMI. Yavaayo atugamba nti yatulugunyizibwa ebyokulya babimuweera mu kaabuyonjo buli kikolwa ekyekko ng'amabuwa bagalinnya geno bwe bamubuuza ebibuuzo. Oluvannyuma ng'abuzaako kikuba mukono yatwalibwa mu court grade 1 magistrate Luweero era bw'atyo baamutwala ku sipiidi ya yiriiri ng'omulamuzi yatudde dda ne bamutuusa ne bamusomera emisango secretarianism okusosola oba okuyawulayawula mu mawanga gwe gwali omusango gwe. Ne bamutwala Butuntumula mu ddwaliro mu kkomera ly'e Butuntumula era gye yatuuka nga he can't seek medical attention egwanidde. Era emboozi gye nawe yamuuko naye yannyonnyola n'aŋŋamba nti yatuukayo omusawo n'amugamba eddagala lino lyetukuwa terina kye lisobola kukola, these are just pain killers. Naye bw'obeera nga wazze wano ng'olina ebiwundu kubajjukira yagenda mu kkomera, yagenda mu incommunicado okutulugunyizibwa kwe yayisibwamu ng'akyalina ebiwundu ebyali bigenda biwona n'ebimu byali ku lubuto. Akabenje ke yafuna nasty accident akamulekanga atendereza Allah olw'okumwongera obulamu. Naye nga tannawona yawambibwa buwambibwa n'ateekebwa mu drone nga ndaba n'amaaso gange bwe nti. Ebyaddirira ebyavaayo Jakana Sulaiman Nadduli zembuyaga ezikaze engoye. It is the same story happening today with Segirinya Muhammad. The other forms of murder, did they deserve to die? These are the episodes. Olw'eddoboozi ligenda linfiirako ddala naye nzikiriza bangi mukyebuuza Jacob Lukoli Olanya enfaaye, Archbishop Kizito Lwanga, Sheikh Anas Kalisa, Sheikh Nuhu Muzatabatte, Everest Kayondo yali wakasiita, Hajj Hussein Chanjo. The list is endless. Abantu abazze bava mu bulamu bw'ensi mysteriously nga bannansi beebuuza kiki ekyaviirako bano okufa. Olw'eddoboozi munzikirize enkome wano naye ekibuuzo kye mbalekera, how long is this going to happen? Kigenda kutwala bbanga ki bino byonna ebikolwa nga bigenda mu maaso mu nsi y'aboobwe? Tulina okwefumiitiriza nga bannansi nga bannayuganda. Abamu nga bannamawulire tugaa nti akatusirike tebitukwatako. No, we are citizens of this country ate naffe tuli bantu. At the end of the day, if we remain neutral in times of injustice, in times of injustices, in times of oppression, kitegeeza tujja kubeera nga twegasse ku abo abanyigiriza bannayuganda. Omugenzi kati Lucky Dube yawandiika oluyimba mu Crazy World, lyrics zaali eza amaanyi ennyo. N'agamba nti so far so good, still living today, but we don't know what tomorrow brings in this crazy world. Olwaleero weetuli tulaba era tulivinga, weetuli tutambula naye tetumanyi kiki olunaku olw'enkya kye lugenda kuleeta mu nsi eno. Bantu bafanga bumonyeera, bantu bafanga nswera,
n'ebimu ne tubisomako mu mawulire abamu ne tutabikkiriza ne tugaa nti ebyo byakweyogezaamu byakwogeramu bwogezi naye ojja kubikakasa n'okubinnyonnyoka n'okubitegeera ng'omusajja ataddeko kooti empanvu bw'eti akonkona ku luggi lwo nga gwaddako. Nammwe bwe muba mujja ffe tukanudde eriiso. Mwe temuyinza kubeera nga babagambye nti Kaweesi baamusse afande Kaweesi ne mukwata abasiraamu ne mubamalayo mubalinda ku makya nga bagenda okusaala ne musimba mu mmotoka yammwe nejja neeyoola ne mutwala bavundidde mu makomera. Mu manifesto zammwe mutubuulireko tujja kuta abasiraamu be baasibira obwereere mutubuulira nguudo kati ani yalizikoze ani agula emmere awaka si taata w'abaana gwofuuse kitaawe w'abaana otubuulire enguudo mutubuulire nti tujja kuta abasiraamu be baakwatira obwereere tutegeere wallahi tubassa akasiiso. Abaana b'obusiraamu baluwa n'engalo zagongobala bonna batambula batagala ebigere mwe mmanyi bye mubikola nga mubatutte mu safe houses n'emirimu ne mutuboola emirimu embeera ne baministers abo bonna naye nga mwatuwa omulala tetumulabangako muzikiti Honorable Abubakar Jeje Odongo oba asomera wammwe oba asomera waffe tetumumanyi. Oba n'abammwe nammwe oba mwebalirayo kubanga mwalimu abatugamba nti bwe twali mu nsiko mukunde isha muntu mwe mwawona ne batabamanya mwali ku kadogo naye mwe mulina bashabani bantaliza mwe mulina bashefaali mwe mulina basalimusale mwe mulina basiraamu g'emazima ebikolobero bye babeera bakoze babiteeka ku baani records zisoma ki zisoma amannya masiraamu bwe gaba gagenda okugoba ddiiru lwaki temugajja mu records zammwe gagoba ddiiru neeyitamu zeeyo amannya gammwe amatuufu. Ebyo byonna ffe tusirika naye bajjamaani tubategeeza nammwe abajja abagala okujja bwe muba mujje naye muteekwa okumanya nti abasiraamu we are not happy. Tetuli happy bulungi ne system kubanga eri abaana boolabira ddala kati olero boolaba mukama wange Honorable Kigongo owulira oyo alina okuba mu kintu kyobala nti omukulu agamba naga nti amugende mu birala ono mumuleke era kaye mumutwalawa naffe bebaffe betubeerabeera nabo kakati natuliira nze enyinza okukanga kange nenga nti alo hayi Kigongo we are here tuli wana Ajumani naye batukola batya watutaasa Ajumani gwe tewakola omulimu munene kyobona banti akwatako tumukuba ne tumubetenta omutwe sente batusingira ka Ajumani naye twakubira Kigongo n'asindika patulo mukaaga nezitu rescuinga. Toli kigambo kyangu nga kubeera nga mulina munnammwe mu kintu kati mu olwaleero ogenda bugenzi mu kkanisa n'ogenda president n'omulabo vice president n'omuwaka kadiko enamba n'aba naye bw'omukubira omuga nti mukama wange nze yali mu church ku Sunday eyakuwakakana okay nga munnyonnyola nsonga zammwe
mwene mmala ne mujja mu kintu tulize kabineti za mwenze njo basooka mu nzide mbabuuse. So eyo yembeera twagala okubategeeza nti mu kaseera kano mukama waffe omumyuka wa Prime Minister Alhaj Ali Kirunda Kiveyinda atuusa atwegase. Eyo y'ensonga mwe bannabyabufuzi njagala bategeeza wano wammwe, bannabyabufuzi wano wammwe njagala okwewaho nalimu hajimu yuke mutegeere mwabenyane mwesubabba wano temwagala kujjawo mwalabawo ki naye mbategeeza kyekiyita waggulu otega wansi bwe bimala obubatabukira eyo mudda kibuli. Wano mwatulekera ba Ibrahim Semujunganda, mwatulekera bano Basumani Basalirwa, mwatulekera Road Mayor, be mwatulekera wano. Era bwe mmala eyo bwe mba mutume ebyokulya muga ati gwe muzaate ekibaliko mwe mulire kubali balukwago tutunula gwe tutune tulaba abo kati ffe tukole tutya. Ate eno mbuga nnene, embuga ennene eyingiramu buli muntu yenna yenna wanaayingirawo. So afande general wano wammwe oba onooba pulezidenti oba onoobeera kiki wano wammwe obuzibu bwammwe bwe mulina bwe ŋŋenda okukoona ku sisitimu nga mulowooza nti siri waayo abalala mulyayo buli mmere ebintu ne biba bitambudde bubi temusobola gigambako sisitimu. Naye nze mba ne kalamu yange myufu eva sisitimu weekola obutuufu nga nsaza nti weesazizza obubi ekoze obubi nze nga nteekawo cross. Era ekyo nakijja ku pulezidenti Museveni twali ewaabwe nga tuziika maama we tuzanaako nkabagambe abaziika maama wa pulezidenti muli bameka wano kadi bwe mbanga mbagamba ebigambo temunzi mwe mulekeraawo okutandikanga okuŋŋamba muzaata oyo si waffe mwe abawalampidde ekintu wano ku City Square mwe mugamba muzaata si waffe. Ne taata wange bamusiba lwa Museveni oyo. Nuhu Lwamiti agenze mu nsiko ne bajja bakwata taata wange Nuhu muzaata ate nga nawe siriiwo nali ngenze Saudi Arabia omwana muleete yalagawa bwe mbanga mutemaatema mumpanga kantu nze eyo gyempise ne system naye nze kikafuuwe kigwe Bulaaya awali Queen system bw'ebeera nga eyagala kubeera rotten nze nga mbategeeza nti system evunda naye bano bagiwadde omuliro bo bagiwadde omuliro giwe ekintu kigenda gwe kijja kugwira. So naye tubadde nga wano mu bikolobero ebinene ebyo ebituusiddwa ku bamaseeka baffe naye nga poliisi eba etugamba nti ejja kufulumya ripooti banoonyereza bajja kufulumya ripooti. Bamaseeka abasukka 10 bonna battibwa naye poliisi tevangayo na ripooti yonna ekwata kufa kw'abantu abo. Naye mind you njagala obbajjukiza twe mba mutuperereza mutugamba mujja tukuuma n'ebyaffe kakati bwe mba temusobola kutufunira ripooti z'abantu abo abafa mu ngeri omusaayi gw'abaana ba Uganda ne gubeera nga bwe gutyo bafa batyo then mba mutukoze bubi. Era omujulizi oli bw'ajja n'atukubamu wano tiyagaasa aba atulanze bwemage. Era kyeŋŋamba ninga nti abantu tubate naliko ne Honorable Kyagulanyi ono mu constituency ye ng'afiiriddwa omulonzi we naye nanyiiga nenvaamu nenjagala okuva mu mbeera. Era nabuuza ne ngali gwe kamandanti w'abano olya mmere ki buno bujega buyaaye. Era nentandika okukola research nendaba nga senga tugamba tulina akakuŋŋunta twali kuŋŋunsa empulunguse mu gavumenti ya President Museveni zaali badde nnyingi kuba nalabira ddala omusajja enterahamwe yennyini nalaba tumuyita mu Luswayiri ekipingamizi ng'atayagalira ddala gavumenti eno ensi ejjudde tekinologi. Bwe bayitaho Honorable Kyagulanyi okwogera sirikale ne benkyanga ne bakuba tiyagasi ne bakuba amasasi. Naye nabagamba ekigambo abayaaye mmwe mulekeraawo tumanyira mmwe kaakati ono mumusuubira kubeera atya oli mulonzi we
kali gwazo okuzika tumulinde tulabe Kyagulanyi asamwa naki era no yagenda okumaliriza ng'asaasidde ab'ennyumba eyo ng'abasaasidde n'abakubagiza ekyo ne kiggwa naye olaba baleeta olutalo bakuliyetingawo era vita bakuliyetingawo olutalo era bagende bagambe musajja wattu Kaguta mbuno era assa abantu ono mumuwe abantu be bamuwadde bakuwa bameka ogenda eri ekyambugu bamuwa 10 wayongeramu 11 eyo nga yamala naye bwe mumaliriza nga mujja eno nga mwagala okukola effujjo kati yali ekyambogo n'abaayo n'abantu n'amaliriza si gavumenti emunkwase nze mwere nga mumonitaringa mutunuulira Mungu ajja kuyingira akalulu akamalirize nga tewali obazzeeyo kubatiya gaasi kuba ndi musajja mukulu ekimala ate mmanyi nakino ekintu kyaffe ekya muvumenti ekintu kyaffe saagala mukendeze n'okunjeregajerega oba siina ke naaliddemu mwe kibakwatirako luddawa mbayi munjeregerera naye buzaata talina kaalidde ezo oba siina kendidde ndekeyo kibakwatirako luddawa naye ate nina okubeerawo nga mbategeeza nti ekintu kino kyaffe sikyagalamu bano bavubuka ba poliisi kujja kutuleetera buzibu eriyo ebintu byetutagala kwekkiriranya ate entalo zikendeere mu bintuntu ebyo bye tukola mu banka osanga oli nga kubeera senga bano saayogerako era mwali mutubuutikidde awo nga tukyalaba kakaaya konna mu banka omwo naye nange engeri gye neesuulasuula akazoole ne mutandika okitereeza sitwagala kuddamu kwesuula kazoole mumanye kye muteeka okukola mu banka ya vaccine mwe muli awo olw'omukaaga lusiibwa terusiibwa kiki atalina kirevu tayingira jjajja eswala tetuuka atalina mpale nyimpi ekanzu nyimpi eswala tetuuka muli basiru ago ge masala ageetaagisa ssaawa eno ageetaagisa okubeera nga mutegeeze ensi eri mu tekinologi mutwale baana basomi ffe bakaleekezi tusobole okugamba pulezidenti nti totuwadde afuga ekisanja kye bakimaleyo nga tebatuwadde abasiraamu nammwe abajja tubagamba abayimiriddewo ate kikoze bulungi mwenna we muli mubeera balungi naye tubategeeza nti abasiraamu bwe muba mututunuulira wabbali nga mudalizo mwe muleme tutunuulira mbano awo nali mu kirunda kiva eddinda mumanyi be mutubalira balinayo Moses Ali balinayo kirunda kibedida babadde balina Hajjati Mukwaya babadde balina parliament ejjudde abo kati mwataddewo nti ate eriyo okulonda ate abagenda okukiikirira abakadde kati kirunda akoze eki Uganda y'enkya